Ekifaananyi ekyo kisatulatinze ku social media platforms ez'enjawulo, abantu nga beebuuza omuntu we batuukira okuzirira omulambo. Omukazi oyo abadde mu nnyumba ng'alimu ne keesi y'omulambo gwa bbaawe nga balimu bokka ye n'omulambo. Mu reality kale teyabaddemu ye n'omulambo kubanga kati okubamu akafaananyi yakubye ekifaananyi ye naye abeera muntu eyakubye ekyo ekifaananyi. That means babaddewo kale minimum tugambe bantu basatu ne reality eyakubye ekifaananyi, omukyala namwandu n'omulambo gwa bbaawe. Kati ng'abantu beebuuza nsonga ki eyinza okuleetera abantu ab'okukyalo okuziririra omulambo, nsonga ki eyinza okuleetera abooluganda okuziririra omulambo, nsonga ki eyinza okuleetera ne banneibo gamba nedda oyo wadde afiiriddwa bbaawe. Kubanga kati okugyako ng'ensonga yali kubba, naye ensonga webeera yali kubba ono omukyala yaba asigaddewo, there is a possibility okubeera ng'abantu bagamba bawe yaliko obuzibu, ffe katugende tuziikireko omusajja. Okuggyako ng'ensonga eri ku mukyala ono, awasobola obeerawo possibility egamba oyo omukyala gwe tutayagala wadde afiiriddwa bbaawe tetumulinako obuzibu naye tetuyinza genda muziikirako. Ndowooza kati ng'ensonga tugiziiza kwani? Ensonga tugizi naye omuntu we batuukira wano mu ggwanga erya Uganda, olaba oli tobabikira ne bajja ne bakuziikirako, olaba oli tobayita kwanjula ne bajja ne bakubeererawo, olaba tewaliwo tekitaagisa kuyita bantu okubeererawo. Wano mu ggwanga lya Uganda eyo si y'ennono yaffe. Oli wawulira emiranga badduukire, oli wawulira essanyu badduukire, oba obayise oba tobayise. Naye ensonga ki eyinza oleetera omuntu okuziririra omulambo? Kati nkubamu akafaananyi nga namwandu yeesimidde entaana, nkubamu akafaananyi nga namwandu ekkeesi yagyesitulidde, nkubamu akafaananyi nga namwandu yeeziikidde bbaawe, nkubamu bannange ebintu gyebiri.